Yes, mbaniriza kate kano mwasibye mutya mwenna aba following Fad TV oginembe baza nembagamba nti mwakola kyakabi nnyo okubanga mwasubscribinga ne munyiga kade mbane updates ezina value mbana amawuli agaba gatambula okwetolebwa nga yati Uganda Bonoke nakola gulu yatandiseewo show wali ku mukuto gwa TikTok aji yatumye bali basokola nga bagita chimpanya ne musajja mukola manyi kitwanga Crystal Panda wabula wabuzi wavudde ku kite wali amanyi nga atejjukira ebirabo bibaba wako live oko olusi babikonvertinga ne bifuka esente abasinga bagamba nti esimbi zavudde kubanga baawukana era nga Bonoke yakulitinzeewo ashow ye bayita ekibozi yangu nakologulu yabale successful yamukolide sente zatamanyi mwendo kubanga owetegeza mu birabo agamba nti yafunyemu almost 10,200 eza dola abamu almost bukadenga 7 10,200 eza dola tewaba wabi bukadenga 7 yabuyingiza onakologulu just mu birabo wabula teyakomya ku ekyo mama fina namusubiza milioni 10 era ng'onakola ekyali misana galero mama fina asobola kubanga mukwasa ensimbi zino wabula ebigambo bingi nnyo ebyogerwa ku musimbi guno milioni 10 Bonoke mama fina zamuwadde ziyamusubiza olunaku olweggulo wali ku live ku show yatumye ekiboozi bano bayawukanyiriza ne Crystal Panda ensonga yavudde ku nsimbi ndowooza ez'ebirabo omanyi ssebo ku live okwo tebabeerako nga muntu olina following ye tobeerako okwo nga weejalabya ennaku zino tebyakyuka ku online abantu bakolyako esente ebyadda kati ebyo ebirabo babikuwa ebifuuka esente gwe kyomanya nti buli kirabo kyolaba nga bakimuwa oli abamuwadde sente era zituulayo eri ku ki kuliyeta tool zituulayo eri mu studio ye eyagundi ye ya account ye zituulayo eyo akugamba nakola ki abasobola okubanga aziwithdrawinga balina ekkoma lye batandikawo kubanga owithdrawinga y'ensimbi ezo z'oba okoze mu birabo ebyo Bonoke milioni 10 azifunye olunaku olwali wabula ebigambo bingi ebyogerwa abasinga bagamba nti mama fina nti abantu bawe esente abasinga bonna bakakana bazze ku zeero era abasinga bagamba olabira ku Asia wakyali sijjukiro yafa ne tudda ku madubala naye ebi byagootaana yatudda ku Benison yali TikToker era ndowoozanga yagegenyanga full figure ndowooza Benison obulamu bwe bwakyankalana yagula piki oba piki yagiteekawa jukira amafina amuyitana mu milioni bazaali 7 n'agula piki yo tumanyi wa gyebyakira essaawa zino Benison yali mu kaaba baamuloga ettalo amagulu akyatambula amagulu gonna gazimbye abasinga bagamba nti Bonoke teyalindira okugwakwe okudda ku zeero bwensimbi z'amafina munnaye muzibamu ebyokoola abasinga bazifuna badda ku zeero badda ku zeero completely ku zeero baddira ddala wansi nnyo abantu bangi bazengaawa essente naye nga munnange bakakana bazze ku zeero omanyi okudda ku zeero nooba nga tolinawo kuolinawo wadde kale abasinga bagamba nti ne Bonoke twandimusiibula era twandimulabako nga munnange kwegamba nga azze ku zeero era abasinga bagamba nti Bonoke eno yenkomekerero ye bwe yokuba ya serebu kubanga agenda kugwa agwire eddala munenkoona enywe abasinga bagamba nti Bonoke alina okuba nga akisuubira ekyo kubanga munnange abantu gigamba mafina ye kenyini yava n'agamba nti nno ebiseesinga omuntu bw'otamuggyako omukisa omuggyako kisiraani mafina ye kenyini yabyogera n'agamba nti omuntu ye mamafina ye nga ye aliko omukisa n'ekisiraani bw'otamuggyako omukisa omuggyako ekisiraani mafina ye kenyini yakola ki yabyogera era wabeera ofunye ensimbi ze waba olina okuba nga osuubira outcomes ezo bbiri ebisiraani n'omukisa oba olina okuba nga obisuubira ebyo ebibiri oba olina okuba nga okola ki oba olina okuba nga obisuubira abali mu ggwanga erya Saudi Arabia batumiddeko abali mu Iraq Qatar bagamba nti mwakola kyamaanyi abali Uganda mu kibuga Kampala bagamba nti muli babodde nnyo kubanga mugifuula nga bagita Fad TV egyo musimbi gufuusa musimbi wali kusadiza wali ku intaneti Bonoke ebifaananyi bimaze okuba nga bifuluma ebyensimbi mama fina zeyamuwadde naye nga abe ebigambo bingi nnyo ebyogerwa ku musimbi guno amafina bagamba
Maama Fiina buli gwawa ensimbi akakanaze ku zero. Ekyamazima ye Benison ali bubi. Benison yujja ali bubi. Oba esente yazikolamu biki oba piki yagiteeka banga twalaba nga yagula piki empya. Kubanga ensimbi baazimuwa. Kibula basinga ku basinze ne bagamba nti Maama Fiina oluusi gwawa ssente adda ku zero abamu balaluka. Abasigala gayemba Bonoke erinde kugwa ddalu. Kuba agenda kugwa ddalu nga tukesa nga kasuka mayinja. Abasigala bagamba nze ninze ndabe. Oba ne Bonoke anadda ku zero nga bali aba Benison kubanga ekyamazima bwe bali bwe tulabyeko abazze ku zero. Ekyamazima kyo ebakyogera nange nsobola okukiraba naye njagala kulaba bali kituufu esente baazikozesa bulungi oba nedda. Baba bayinza ensimbi baazikozesa bubi. Nekyabeerayo kubanga badda ku zero. Manyise nazo bolina okuba ng'ozikozesa buli bw'ozikozesa bubi munnange oba ojja kukaaba oba ojja kukaaba oba ojja kulaajana. Naye nga ambagamba nti abamu bafa n'okufa mbu ne alimpa juga naye mukowa aba receiving essente okuva eyo. Naye saano yagwa eddalu oli aba yagwa eddalu alimpa yagwa eddalu byabya tebikwatagana ali awo bw'ati ali vice versa. Kugamba byonna tuli awo bwe tutyo alimpa yagwa eddalu Madubbala naye kumatategerekeka. Ani omulala abo Benison oba bamusindikira ttalo ye kwasa fulufiga gamba nti fulufiga yamuloga. Benison jikira akolanga content nga akozesa ddoboozi lya fulufiga oni naye gyali eyo bonna bali bubi bali mu maziga bali mu nnaku etagambika. Kwegamba awo we tuli naye ngenda kubasaba mwongere okubanga munfollowinga n'okubanga musubscribing ate munyigene kale. Naye nga Bonoke agamba mwe abamanyi nze omusimbi ngenda gutwala miliyoni 10 ngenda zitwala oba nzita ku zero nzireyo kandaluke. Tayagala kumanya ye tayagala mmanya agamba nti yagamba nti miliyoni 10 nzitwala ne munayogera ebigambo kaŋŋaana bamuyita Bonoke. Yagamba nti ensimbi azitwala oba adda ku zero addeyo baala. Yagamba nti ensimbi azitwala era agenda kubanga munange yeebaza Maama Fiina oba nti nekyamukoledde. Byemu ku ebitambatambula kati kale ku ntimbagano egya social media bagita Fadi TV mwongere okubanga mugikumirako ate musubscribinge munyigene kale. Wawula babiteekamu n'ebya Asia wa Charles Simba okufa. Era munnaye yamala kuzimbira simanga Asia nnyumba munamuwa ne ssente. Naye bannayuganda naye nga abasinga bagamba nti abasinga enamba esinga badda ku zero. Nze nyinza ndabe Bonoke naye agenda ku zero bw'anadda ku zero nja kumanya ekyamazima kyo bulijjo kyebogerako kituufu kya ddala. Ekyamazima ninze ndabibwa ne Bonoke binagootaana ebintu bye nja kumanya ekyamazima z'ensimbi zibaako ekizibu Maama Fiina zaabawa. Mube bulungi mbaagala nnyo.